Kama waffe yeebazibwe twagala okwebaza Katonda abeera omulamu emirembe gyonna. Twagala okumugiza ekitiibwa n'ettiimu olw'obulungi bwe n'okwagala kwe. Atuleese akawungeezi ka leero, si lwa maanyi si lwa buyinza naye lwa kisa kya Katonda n'amaanyi ge. Twagala kwebaza Mukama kubanga twagala nnyo Katonda atufaako nnyo. Tumudize ekitiibwa n'ettendo. Bagambe amannya gange Apostle Mukisa, nsangibwa Kawempe, Divine Connection Church, wakyantaddeko kabaka wa bakabaka, naye nga nina omusumba omuta James Kiyimba ne Harriet Kiyimba. Life Ark Prayer Center, nsangibwa Kawempe. Mukama abawe nnyo omukisa. Haleluya. Twagala okwebaza Katonda olw'akawungeezi ka leero akalungi katuwadde kano. Akawungeezi kano ka muwendo mungi. Sajja Dawudi agamba nti nsanyukira okumala ebiseera bingi mu nnyumba ya Mukama okusinga ebiseera bingi obimala wabweru nga ndi mbitagasa nga ndi mbitayamba, naye nasanyukira akaseera ak'okubeera mu maaso ga Mukama. Nange nno nkasanyukira, naawe kikugwanidde okasanyukira. Amiina. Kale katusabe. Omutukuvu wa Isirayiri tukweyanziza kubanga oli Katonda atwagala, oli Katonda atufaako, oli mpologoma ya Yuda. Tukweyanziza ky'olina olw'obulungi bw'Omukama, okwagala kwo nga kungi Taata. Tukweyanza Omwoyo Mutukuvu, tukuyita akawungeezi ka leero gy'olabisibwe, amaanyi go geerage, ekitiibwa kyo kirage, obuyinza bwo bwerage. Omwoyo wa Mukama jangu olabisibwe, tukwegayiridde gy'olabisibwe. Omwoyo Mutukuvu ka bulamu bwaffe. Mukama wange nvaawo nze n'entegeera yange n'okumanya kwange. Omwoyo Mutukuvu gy'olabisibwe, amaanyi go geerage, ekitiibwa kyo kirage. Mbulawo amatu g'abakazi n'abasajja bawulire okuva ku Namulondo, bawulire ekigambo, bawulire Omwoyo Mutukuvu mukwano gwange ky'oyogera, bawulire ky'ogamba. Katonda ngereka abantu bawulire. Omwoyo Mutukuvu yogera nabo, sinkana emmeme zaabwe, sinkana emitima gyabwe, sinkana ebirowoozo byabwe. Mu linnya lya Yesu tusabire ne twebaza. Amiina. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Abali ku mukutu bali kwadingereka. Yes. Haleluya. Twagala okusiima Mukama, twagala okumusiimira ddala. Akawungeezi kano akalungi katuwadde, tumusiimira ddala. Ku Divine mukimanyi, bamemba ba Divine tuli mu kusaba n'okusiiba. Neebaza abantu bonna abasiibye era abasabye era abakyali mu kusaba n'okusiiba. Tugenda kumala ng'ennaku z'omwezi 11 ye Mande. Tugenda kuba wano ne service ku Divine, service ey'amaanyi, service egenda okukolamu omulimu, service tugenda kubeera n'okusiiga amafuta era tosubwa. Mande nga 11. Mukama akuwe nnyo omukisa bw'onookeerako ku Mande ng'ennaku z'omwezi 11 tugenda kusiiga amafuta. Tokyerabira, agamba munno ne munaagambe munne. Tulina Mukama byagenda otukutulako ebitali bya wa Katonda. Linnya erya Yesu. Amiina. Atwambaza ate ebyobwa Katonda. Kale omutwe gwa leero guli twagala kulwanyisa ku muzimu guno. Gamba muno omuzimu. Tugenda kulwanyisa ku muzimu gwaki? Gamba muno ogw'obwenzi. Gamba ogwo. Omuzimu ogwaki? Ogwo gwe twagala okulwanyisa. Ogwo musambwa. Guwangudde ba profesa, guwangudde ba kalidinaali, guwangudde ba minisita, guwangudde ba pulezidenti, guwangudde ba kabaka. Naawe kennyini wenjogerera kati gwakuwangula dda. Haleluya. Gwakuwokola ki? Gwatuwangula. Naawe gwakuwangula dda. Haleluya. Kale
Katudduke mu kigambo kyaffe. Omanyi saala nkusalire musango. Bayibuli erina ekigambo ky'empawa mu Baluumi 7:15 tusomerewo tulabe. Romans Abaluumi 7:15 katusomewo tulabe wagamba. Somi waffe leero ojja kubeera Abaluumi 7:15 kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala sikyekola, naye kyenkyawa kyenkola. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Manyi toyagala kwenda naye weekanga ogenza okukola ki? Okwenda nga nawe tokola ki? Tokyagala. Agambye kyenjagala si kyenkola, kyenkyawa ate kyenkola. Mukwano toyagala kwenda naye weekanga ogenza okwenda nga kukusinziza amaanyi n'ogenda n'oyenda. Kubanga si nze nkola ntya. Tusomere musomi wa Bayibuli. Kubanga kyenkola sikimanyi, Kubanga kyenkola sikimanyi. kubanga kyenjagala sikyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Gwe wali olabyeko omuntu avuma. Tavuma nti lwakuba ayagala, naye munda mu ye mubaamu amusinga amaanyi, alimbulamu obwo amuyingiddemu, oyo amusinza amaanyi n'amuleetera okuvuma abantu ate munnaye nga yalokoka n'avuma abantu. Kati kyekimu guno omusambwa guno gwa Yezeberi ogutula ku maaso g'abantu. Wali agwogerako mu kubikkulirwa tetujja labawo, naye agwogerako naga nti gutula ku mazzi era gwesoma okwenzesa abatukuvu, gwesoma okunywa omusaayi gw'abatukuvu. Golowooza obadde obita byakusaaga, gunywera ddala omusaayi gw'abatukuvu, gugunywera ddala butereevu nnyo nga tewali kwebuuza. Naye agambye kyenkola sikimanyi, kubanga kyenkyawa kyenkola, kyesaagala kyenkola. Munange toyagala kwenda naye weekanga oyenza. Munange toyagala kwegomba baka abasajja niwe weekanga munange obeegombye. Toyagala kugenda kale kaŋŋambe nti toyagala kutambula ng'olowooza birowoozo bya bwenzi, naye weekanga oli mu kubirowooza ebirowoozo by'obwenzi. Weekanga bakulaba mu kuba otambula ebirowoozo bifu byereere. Kyobula nti nze nsanyukira nnyo Katonda mbu Mukama n'agamba nti nejjusiza olw'okuba nakutonda omuntu mu kifaananyi kyange. Katonda kiki kyamuleetera okwejjusa olw'okuba yatonda omuntu mu kifaananyi kye mu ngeri ye ate mwe yali yamutondera? Omuntu yali ayonoonye ng'aseseetusa avudde mu kifaananyi kya Katonda lwa birowoozo bitya, birowoozo bifu omuntu bye yalina mu maaso ga Katonda. Atulaga wali ndoza 6 ku Lwokutaano n'atugamba nti ensi neyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi nejjula eddala. Buli kyali kirina omubiri ku nsi kyali kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Kale katukkirire tujja birabo wama tuddukire Bakoliiso sooka otulabire Mathew 5:27. Mathew 5:27. Mathew 5:27. Wow. Mwawulira bye baagambibwa. Soma bulungi Bayibuli. Tewali byawulira. Mwawulira bwe baagambibwa nti toyendanga. Mazima ddala. Naye nange bagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. Kati nno olaba ebintu bino tetubyagala ate nga bitusumulula. Tojja kumbulya nti kati oyagala nnyo, osaba nnyo, kyamagero, oyagala bino, oyagala biri, naye olina kusooka kusumululwa bino byengenda okusomesa leero nga tonnaba kusaba kyamagero. Kuba Bayibuli yogera negamba wali mu Proverbs
nti Mukama tateeka omukisa gwe ku mutwe omusirusiru. Kati Katonda tayinza kukuwa mukisa aguteeke ku mutwe omwonoonefu omusiru ogutalina magezi, tasobola. Abaami mwawulira bwe mwagambibwa nti gwe musajja gwe, gwe mukazi gwe, nti toyendanga, nti na buli muntu atumye omukazi okumwegomba aba amaze okumwendako mu mutima gwe. N'ebigambo bya Yesu nze byansobera wama, biringa ndowooza nawe nga bw'okirowooza. Kubanga Yesu yeewuunyisa. Nze mazima sireese mukazi muyingiza mu nnyumba kwegatta naye ate anvunaana atya nti mazima mulabye ne mwegomba mbw'ate amaze omwendako wadde siyeebase naye. Nange ddala kyantabulanga obwongo n'okutuusa bwe yakinnyonnyola. Naawe nsaba kukikunnyonnyola okitegeere. Amiina. Mbwawulira bwe mwagambibwa nti titoyendanga. Na buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba mu mutima gwe oba omusajja aba amaze okumwendako ye mu mutima gwe. Omutima gwo guba gumaze okwonooneka ne maaso ga Katonda, oba omaze okukola ekitali yiyo maaso ga Katonda ng'era omuvuddeko. Wamma tuweerera amagezi kirira. 29 obanga eriiso lyo erya ddyo agamba eryange n'eriryo likwesittaza naawe ampuliramu liggyeemu mazima lisuule wala mazima kubanga kyekisinga obulungi ekitundu kyo ekimu kizikirire omubiri gwo gwonna guleme okusuulibwa mu ggeyeena. Olaba mukwano we tugenda, bw'olaba eriiso lino agamba liriwa lino erimpi lino eritaatuuka, olitegedde ku ttaka, akakagulu akampi akataatuuka ku ttaka akugamba atya? Kagyeko kasaleko olaba nga kakufukidde kirala. Naye Yesu yeewuunyisa. Waakiri okusinga okugenda n'amagulu 3 mbwakabaka bwa Katonda, okugenda oyagala oyingira eggulu mbwakabaka bwa Katonda ate nga tosobola liyingira kubanga olina amagulu 3. Kati okugulu okumu koggyeko ogende wali agayita amagulu 2 naye nze njagayita 3. Ojjako okugulu okumu kokutuleko osigaze waakiri oba okumu okusinga okubeera n'2 ate oyingira eggeyeena. Mukama yeebazibwe. Gwana bano naawe ampuliriza ondabira ku YouTube, Facebook, ogenda kusaba wegayire Katonda akuggyemu omuzimu guno gw'obwenzi ogw'okutawaanya ogutuula ku maaso go. Mazima toyagala kwenda naye kiwekanga obwenzi n'oyenda. Mazima toyagala kutigirira bakazi naye wekanga obakutteko obatigirira wenna mazima nange. Ate ngenda kukulaga guno omusango amaaso awo. Dduka Mako ne Mako wano akituwa Mako 9:43. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mako 9:43 omukono gwo bwe gukwesittazanga ogutemangako. Agamba guli ogutaatuuka ogwo omukono gwayogerako. Ogwo omukono bwe gukwesittazanga temako okusinga lunobeera n'emikono gy'obiriri ate oyingira eggeyeena. Manyi bantu tebaagala njiri eno. Bannange bw'oyoleeta enjiri bw'ekyaba abalokole bagikyawa, abalokole tebagyagala. Naye nze oba ogyagala oba togyagala nja gikubuulira kubanga olina omumanya amazima. Bayibuli egamba mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Kati mulokole olina okugamanya era olina ossumulwa muzimu ogwo ogw'obwenzi. Nina omusumba omu yanneewuunyisa. Talina kyatamanyi, aludde mu buweereza myaka mingi. Naye omusumba oli endiga azendako.
endiga azendako naye si lwakuba nti ayagala, kiri ekintu kimufuusi nga kimusinga amaanyi nga gwe bwe kikusinga ndaba naawe wampuliriza, kikusinga amaanyi owekanga kikuwangudde toyagala kwenda naye wekanga kigamba genda ogende yanguwa, kikuteekamu olupingo. Owulirawo akabiri we kaba kakyamukirirawo, ogenda owulira nga alina obusuuliriri bwonna buyimusa, owulire nowena weddeyo, ogenda owulira nga wena tokyabitegeera nga bintu bikutabuseeko. Naye ngenda kuwaayo amagezi gamu maaso awo tujja. Mukama yeebazibwe. Oli omusumba Nsesa alina endiga ye gye yagamba jangu nkwebakeko nkusiiga omukisa. Owulira muzimu gwaki ogumutawaanya Gwobwenzi. Ate nno kyakabi muweereza gwe baguyita na pasita mulamba, olinnya katuuti n'otuweereza n'osumulula amafuta labababa mizimu n'ogigoba, dayimoni n'ozigoba. Naye omanyi nti dayimoni nazo munange zidda wali mu Katonda ne zisooka zikusekerera nezigamba banange mulokole ono wayabaaki atugoba naye ng'ate tuli mu ye mwana wattu. Tusobola kugoba muzimu nga gugoba mu mulala nga tonnaba gwegobamu. Olina okusooka okwegobamu omuzimu dayimoni y'obwenzi, olyoka okwate n'omulala ogimugobemu. Nkama omulungi yeebazibwe. Agasoma kkirira. Omukono gwo bwe gwesittazanga ogutemangako, waakiri gwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu okusinga okugenda mu ggeyeena ng'olina emikono gyombi ogutazikira. Bannange, nze naawe bwe tulaba nga tusaba ebigaanyi, okugulu okumu okwo okumpi okutaatuka ku ttaka tukusaleko tukuggyeko okusinga okuyingira mu ggeyeena tugende mu muliro ogwaka mazima ddala. Kubanga tetujja sobola yingira bwakabaka bwa Katonda nga tukyatambula nga bwe tutambula. Tetujja sobola yingira ggulu nga tukyayenda. Tetujja sobola yingira ggulu nga tukyakola ebikola ebitali bya bwani bya bwa Katonda, nga tukyali benzi mbirowoozo, abenzi mbikolwa. Agambye nti ekitundu kyekyo omukono gwo ogwa ddyo bwe gukwesitaza gutemeko. Neffe tetugenda gutemako ekiro kya leero, tugenda gwa maaso ga Mukama tumukaabirire, tumusabe atusumulule, atuggyeko omwoyo gwo ogw'obwenzi. Amiina. Bali bayiza bali abasajja ab'edda Katonda yabaweeranga amagezi, kubanga yali ayagala abayingira eggulu nga tayagala bayingira eggeyeena. Nange gundi ono mwagala, Ronald mwagala, saagala ayingira eggeyeena. Kati okusinga Ronald wanaayingira eggeyeena, waakiri ayingira embulamu obutaggwaawo, kuno okugulu kuno okutaatuuka ku ttaka. Ronald tukuggyeko oyingire n'okugulu kumu osobole oyingira obwakabaka bwa Katonda. Obwenzi, ekitambo ky'obwenzi nga kyakwambadde kikumalira ebibyo byonna. Anti omwenzi taba na magezi, omwenzi taba na magezi, taba na kutegeera. Amadduka amapoliisi ekisooka, mapoliisi ekisooka tulabira essula y'omukago olunnyo olw'omwenda. Essula y'omukaaga olunnyo olw'omwenda. Ebyo n'ebintu biwanvu naye ngenda ajja kujja nga mbasomesa ku message. Mukaaga mwenda. Abapoliisi ekisooka essula ya mukaaga olunnyo lwa mwenda. Oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwanga newaakubadde abakaba. Kati nabw'okomako awulira nti obanga temumanyi abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Omuntu atali mutuukirivu tosobola sikira bwakabaka bwa Katonda.
wali ayogerawo wansi naga nti newankubadde abakaba newankubadde abenzi newankubadde abasinza ebifaananyi newankubadde abatamiivu newankubadde abalogo newankubadde ayogera ebigambo bingi newankubadde abeefaananyiriza ng'abakazi nakiddamu wansi nagamba newankubadde abalya ki ebisiyaga. Haleluya. Tuddukire wawo wenyini ku Olwekumi-n'ettaano. Temumanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya Kristo? Tomanyi ng'omubiri gwo kye kitundu kya Kristo, gwe muwala gwe, muvubuka gwe, musajja gwe, wawasa naye olemedde ku bwenzi. Musajja gwe olina omukyala mu nnyumba, kyokka olina mulokole, kyokka olina muweereza mu kanisa, oweereza bw'ova eri ate n'olina muyimbi mu kwaya ya worship team bananga otuyimbira walalalala Jesus amafuta kwegamba ne tuyoola amafuta nga getuyodde tetugategeera ng'otuwadde butwa bwereere, ng'otuwadde amafuta agatalina mulamu agatalina makulu, naffe ne tuyoola ku mafuta g'obwenzi bwo, naffe ne tufuluma nago. Olaba mukkiriza kwenda n'obuuza yiyo kiki, kumbe ekigenge kyava kwono kasinzise yayimiriranga ku kituuti n'asinzisa n'ayimba, amafuta we gaayitanga ne gakkirira kuba n'abakkiriza. Agambye nti tumumanyi nga emibiri gyammwe bye bitundu bya Kristo. Gwe nabadde asitula ekitundu kya Kristo, ogwo omubiri gwo gwa bbeeyi nnene, omubiri gwo gwa bbeeyi nnene maaso ga Katonda era gwa muwendo mungi. Kati gwabadde agusitula n'ogutwala eri obwenzi n'okutwala eri obukaba, okyali bubi. Wamakkirira tusomere. Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo bifuule ebitundu by'obwenzi. Kale nandinziza nti okuddira ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwenzi. Mazima ddala kitalo. Agambye kitalo. Mazima omubiri gwo yeekaalu ya Kristo mwatuula era mwafugira. Naye yeekaalu ya Kristo bw'emala okusinza n'egenda ate mu Vegas mwanzenwa, n'egenda ne bagitwala mu bbaala n'etandika okunywa omwenge. Ku Sande ejja kujja etusinzize munnange amafuta gake, munnange tugambe bannange ali mu mwoyo. Kumbe nze kyegendereza ate nze kati tokyanimbalimba kubanga nze abaweereza mbataithi nze nina bendabiddeko eyo gyembadde gyempeerereza ebitundu ebimu. Nina abaweereza bendabye ng'ava eri bulungi nnyo ombwenzi bwe n'embutamiivu bwe najja n'asinza n'abakubira ennanga walalala ne mugamba maama man of God. Mulaba muntu kukaaba n'ogamba bannanga yingidde mu mwoyo ffe bannange. Haleluya Jesus. Kumbe akaaba lwa kibi kiri kye yakoze gw'olengerera ddala Jesus love you too much. Ali eby'ekibi kye yakoze eky'obwenzi kimulumumulumiriza ekyali mu kukaabira, kumbe golooza omwoyo yasedda. Era Mukama atusaasire ekiro kya leero. Mukazi gw'omusajja gwe naddala omusinza naddala omuweereza osumululwe naawe omukkiriza musambo buno obw'obwenzi. Haleluya. Kerira wansi. Oba temumanyi ng'eyegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu. Kati no kankubulire obwenzi kye buliko ekyekibi. Bw'oweegatta n'omwenzi ng'abadde n'ekitambo, ekitambo kye kimuvaamu ne kikuddamu. Bw'oweegatta n'omuvumi n'ow'obusungu, ebibadde munda mu ye byonna bigenda kuvaamu bidde mu ggwe. Mukazi gwe, musajja gwe, muvubuka gwe, gwandaba ali ku kampasi, ali ku yunivasite ng'oyenda. Ani agamba wansi awo we tutajja kweyongera nti eyegatta ne Mukama waffe babeera omubiri gumu. Era olwana okwegatta ne Mukama waffe
waffe Yesu musobole okubeera omubiri gutya gumu. Luka mu Proverbs engero 6:32. Mikwano nja kweyongera obasomesa ku kigambo kino tukigende buziba. Obudde bwatukuttemu n'atusonyiwa. Proverbs 6:32. Ate tokinoonyeza mu kubikkulirwa obadde kina n'atusonyiwa ali mu kyamateeka mwalimu amenyiza Proverbs. Sebo wange Proverbs tomanyi weeri ddala. Engero 6:32. Engero 6:32. Ayenda ku mukazi talina kutegeera. Owulidde musajja gwe ayagala okuzikirira. Soma bulungi Bayibuli naawe. Ayagala kuzikirira gundi ayenda ku mukazi talina kutegeera. Ayagala okuzikiriza. Ayagala okuzikiriza so okuzikiriza. Ayenda ku mukazi talina kutegeera. Ayagala okuzikiriza obulamu bwe Mukama Katonda waabule bw'atyo. Katereza kigambo kino ono simanyi Bayibuli wegamba. Bayibuli egamba bweti nti ayenda ku mukazi talina kutegeera. Ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye yakola bw'atyo. Buli muntu yenna ayenda ku mukazi oba ku musajja talina magezi. Era gwe bw'obanga ogenda okwenda omalanga kuwandika n'olama n'ogamba sirina magezi, sirina kutegeera, sirina kumanya. Ebyo byonna obyogeranga n'obyeteekangako bulungi nnyo nti tolina ki magezi, tolina kutegeera, tolina kumanya. Nti alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa n'ekivume kye tekirisangulibwa. Owulira by'ofuna, ofuna okunyoomebwa, omukazi takussaamu kitiibwa, abaana abato bonna tebakussaamu kitiibwa, bakusanga mu kkubo bakuvuma, bakuyita kisajjasajja, oli awo totegeerekeka. Kyokka oli musajja wa bbeeyi ovuga n'emmotoka ya Benz. Okitegeera wamma olinnya katuuti amafuta ne gayiika ne bagamba waaw, naye ng'olina olinayo ekikulya ekikumalawo. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye leero Mukama akuwa ekisa okifulumemu. Ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye yakola bw'atyo nti alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa. Kati gwe nowooza mba nange ndi omukazi tampala kitiibwa, anyooma, waalalala, oli mu kuwogana buwoganyi mu kifo okubuuza Mukama mbikkulira kiki? Kyokka omanye amakubo go tegateredde ate eno odde eno n'oyomba. Gwe ebirowoozo byo bifu mu maaso ga Mukama. Odde ate oyombesa mukazi tampa respect. Gwe kennyini tonnaba kwewa respect ku bulamu obwo, banaagikuwa batya? Era ojja kubeerako ekibivume, ojja kubeerako okunyoomebwa, ojja kubeerako obutayagalibwa, obutaganja byonna. Era gwe tobuuza na Mukama, gwa mu maaso ga Mukama ekiro kyayo kuba ayogera naawe kati essaawa zino. Gwa mu maaso ga Mukama weenenye. Kaabirira Katonda akusumulule mu kibi ky'obukaba n'obwenzi. Akikuggyiremu ddala. Muzimu gw'obwenzi ogugoberera ddala mu bulamu bwo, maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kati katudduke mu ngero omwo mwennyini 23:25. Twagala kudduka sipiidi. Haleluya. 23:25. Kitaawo ne nnyoko basanyukenga, n'omukazi eyakuzaala ajaguzenga. Mazima ddala. Mwana wange
mpa omutima gwo. My Jesus Christ. Mwana wange. Mpa ki? Omutima gwo. Akubanja ki? Omutima gwange. Ayagala ki? Omutima gwange. Kirira akamaleyo wansi awo. Mwana wange, mpa omutima gwo. Agambye mwana wange mpa omutima gwo guve mu birowoozo by'obwenzi, guve mu bukaba, guve mu kulowooza obubi. Mpa omutima gwo ngwetaaga. N'amaaso go. N'amaaso go. Gasanyukirenga amakubo gange. Ai, Jesus Christ. N'amaaso go gasanyukirenga amakubo gaani ga Mukama. W'omutima gwo mukazi gwe muwala gwe abadde ali mu loogi essaawa zino n'ogwa ku njiri ye, ate oli musinza katuuti toweesalira musango. Niwo omutima gwo Mukama agujjanjaba ekiro kya leero. Mwana wange mpa omutima gwo n'amaaso. Amaaso gange galina okubeera nga gatunulidde kkubo lya Mukama, nti wawe sitatereezeza Mukama, kubo ntambudde ntya nenva mu kkubo lyo. Haleluya. Dduka era mu ngero tulabe 29:3. Omuntu ayenda ebintu bye bigenda bitya. Kabasomere kana akanyirira ko betaaga okukamala. 29:3. Buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe. Mazima ddala. Naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye. Kati bimeka byewakafiiro. Ng'obadde n'essente musajja gwe mukazi gwe, naye obwenzi buzikumazeeko. Obwenzi bumazeewo ki ssente ezo zonna? Obwenzi bumalawo ebibyo. Omuntu ayenda toyinza kubeera na kintu ne kibeerawo awo awaka. Toyinza kukitereka. Emmotoka kati zonna wali mugagga, emmotoka zonna zagenda lwa bwenzi, ensimbi zikuweddeko lwa bwenzi. Ne kabirira Mukama ayimiriza n'okusaasira. Ekiro kya leero ajja kusaasira, ajja kusumulula, akuggye mu kisambwa kino eky'obwenzi. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Kaddemu bulungi okatusomera. 29:3. Buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe. Buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe. Naye oyo abeera n'abakazi. Naye oyo abeera n'abakazi abangi amalawo ebintu bye. Kati gwe nno abadde alina abakazi omalawo bintu byo, era ebintu byo biggwawo. Duka mu 2 Corinthians kyenjagala osembyayo. Abantu bano nja bongera obasomesa ku kigambo kino. Bakolise ekyokubiri essula tulabeyo 7:10. Akolise ekyokubiri essula 7:10. Kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi. Kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okola kutya? Okwenenya eri Katonda. Kati gwe toweesalira musango. Abadde akola ebintu ng'ate oli muweereza, oli muyimbi, muwashiputimu, mukwaya. Mukwano gwange nkwegayiridde weeyambeyambe nga bwe neeyamba. Nendeka nze nno munnange nali ntawaanyizibwa birowoozo bya bwenzi. Nali sitawaanyizibwa, nze nali seebaka n'abakazi, seebaka n'abawala. Naye nga wano nga nnyenda okufa obufi. Ng'eneegwa ndaba tuyinza nakimanya bw'onsanga wali katuuti nsinza. Oh, worship you Lord. Obimanyi ebyo bye tubeeramu baweereza banange, obimanyi. Tubeerawo nitwekabya obuzigo bwa ggoonya. Ate nno tebitiisa Mukama. Wabula Mukama kyatya kye kimu. Omuntu ategedde ekibi ky'akola n'akinakuwalira n'ayekyuka n'eyeenenya n'adda eri Katonda. Katonda oyo gw'asanyukira era gw'asaasira. Haleluya. Kati twero
gwa maaso ga Mukama ekiro kya leero weenenye mukaabirire. Mukama agenda kusumula mu kibi ky'obwenzi. Aleluya. Kale ngenda kwatuusa mwenna abagenda okulokoka. Nja kusaba nti Mukama wange abampeera omukisa olw'ekigambo ekyo. Tujja kwongerako message eyo tugisime tugigende buziba. Leero obudde butukutte, baweereza bannange bazereeti. Naye tugenda kukisima tukigende buziba. Abali mu kusaba n'okusiiba kye kiseera aba divine bannange tukyuke amakubo gaffe gasobole okusanyusa Mukama. Bagambye nti ayenda ku bakazi abangi amalawo bibi. Kakati buli omu yeekubemu tooki. Wadde tugenda kuvaawo wano naye njagala osabe gwali eyalaba message eno gwetuukako. Nawe ali ku platform, ali ku YouTube, Facebook, saba. Kale katwatule obulokozi. Kwata mu kifuba kyo. Gamba ayi Mukama onsansire olw'ekibi kyonna kye mbadde nga nkola nga kinsinza amaanyi. Si nze mbadde nkikola nate, wabula omuntu omulala abadde atula mu nze nga ndeetera okukola kye saagala kukola. Ayi Mukama nsaasira era onsonyiwe, onnongoose, onnaalize ddala n'omusaayi gwo ogusinga emisaayi gyonna, ontukulize ddala mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ayi Mukama olwaleero nzikiriza n'omutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ayi Mukama sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Nkwebaza ayi Mukama kubanga ondokodde mu linnya erya Yesu. Amiina. Kitange abanyweze mu bulokozi. Mukama bawanire mu bulokozi mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Mukama abampeera ennyo omukisa, abampeera ennyo ekiro ekirungi. Tujja kweyongera. Osobola enamba zange bajja zibaterawo awo wansi ku message eno. Ayeetaaga okusabirako awamu ojja kuba ontegeezaako. Mukama abawe omukisa. YouTube ne Facebook. Shalom.